emirembe gya Uganda gyegyo mwongere kubanga babalaba ku TV gy'emirembe egyo gye twaleeta. Era tewali nsonga lwaki otwala meeting e Nairobi kubanga tubalaba buli kaseera nga muteesa emagere era tewali abakuba ku mikono ne muteesa ne mumala. Gavumenti yakkiriza okutwala obuvunaanyizibwa olw'okuba ow'ekitiibwa yalina ekitiibwa kye yaliko prime minister era expenses zonna gavumenti yezitutte $2,360,000 gavumenti yaziwadde edda family. Kakati njagala okwogera ku kyagani salute. Ebitiibwa bijja buli lwokula ate bikuweebwa ssemateeka wa Uganda. Olunaku lwajjo twali twogedde Gani salute 3 naye etteeka ligamba atuuse ku level eya prime minister bamuwa Gani salute 17 bwe kiri mu mateeka constitution fenna twagikola ne bamemba ba parliament bakimanyi. Kakati nabwe kityo nze nga Nabbanja ndi mutume ekyo nkirekedde awo. Nsaba tubeere bakkakkamu bannange tuwulirize mwebale nnyo. Ngenda ow'ekitiibwa president atuusa okusaasira kwe eri nnamwandu n'ab'enju eno era njagala mukkirize mbyogere mu Luzungu kubanga lwe yawandiise. Starting with 1960, I became a very active DP youth winger. Apart from looking after our cattle in areas of Ruhunga and Kegosora, that is Kashari County, I spent part of the 1960 end of year holidays with MUSEVENI at Iruti. Starting with 1961, I was an active DP sympathizer at Intare School until 1965, when, with some of UPC youth such as Elia Kategaya, etc., we started forming a new line of what eventually became the NRM, with its principles of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. In spite of the evolution of our thinking, in 1966, we still up vis-a-vis, for instance, the positions of Mengo, DP, and Chiwanuka was firmly for the unity of Uganda. Hence, we were critical of the conduct of UPC, who would say one thing, all, even when it was risky, and end up doing something quite different. Conduct that caused the government of Chancellor Adenua to Mbarara, where the two leaders addressed the students.
when he delegated Teberio Okenyi and others to negotiate with us the possible merger of DP with Fromasa. I even attended the inaugural. Unfortunately, we could not agree on some crucial points. During the Bush War in 1981 to 86, we remained on good terms with DP. In 1986, after our victory, we invited the DP, CP, and even UPC to join. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mbadde soogedde ku Dr. Lulume Bayiga muzinalo kyegudde gufa. Ababaka ba Parliament, ababaka b'olukiiko lwa Buganda, abakungu mwenna, amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe gwe tuziika leero ensi yonna gaagikubye wala, gansanze siriiwo naye nagamanyira eyo gye mbadde. Nsaasira nnyo maama Jeremina Namatovu n'abaana n'abazzukulu. Abaana bakulirwa Kalooli kyokka ne Ssaabasumba Ssemwogerere y'omu ku baana tubasaasidde nnyo. Ensi yonna etendereza Paulo Kawanga Ssemwogerere olw'okuba mu bulamu bwe bwonna abadde akola ekyo ky'ayogera. Fe abakulembeze abali wano n'abatali wano buli kaseera tubaako bye twogera, kyokka kw'omanyira oba omukulembeze mwesimbu oba ali ku byakiguumanza kwe kulaba oba byayogera byakola. Weebale akubye engalo. Bwe tusoma ebyafaayo bya Honorable Ssemwogerere okuviira ddala emabega mu kwefuga, bwe tugoberera byakoze n'obuweereza bwe, tulaba omusajja omwesimbu, tulaba akabonero aka munnabyabufuzi bwe yandibadde. Ennaku zino twogera nnyo ku buntu bulamu mu Buganda, ne Bishop Ziwa akyogeddeko nnyo, kubanga obuntu bulamu we butali tuba na bannakigwanyizi. Awatali buntu bulamu tulaba abaagala okufuna ebyobwereere, tulabira ddala ababbi abawedde emirimu, tulaba abaluvu, tulaba abantu abalina obukyayi bw'otasobola na kutegeera gye buva, tulaba abantu abalina ekkabyo. Ekkabyo ye muntu alina ekkaaza eriyitiridde, era tulaba buli muze gwe tumanyi ogwonoonya ensi eno. Mukadde waffe gwe tuwerekera atulaze nti omuntu ayinza okuba munnamyabufuzi ate n'abeera akabonero ak'obuntu bulamu. Paul Kawanga Ssemwogerere tayomba na bantu, tavuma bantu, tabbye kantu, agasse abantu. Buli omu amuwadde ekitiibwa, naye yennyini yeewadde ekitiibwa. Tosobola kufuna kitiibwa okujjako nga gw'osoosa okukyewa. Ddala abadde muntu mulamu,
si muntu mufu ekigambo Bishop Ziwa kyatuyigiriza olwaleero. Mu Paul Kawanga Ssemwogerere tulabye omuntu eyategeera nti ebyobufuzi kitegeeza buweereza, ebyobufuzi kitegeeza buvunaanyizibwa. Ebyobufuzi si kazannyo, era nze saagalira ddala bantu abo bendaba abalowooza nti ebyobufuzi kazannyo. Biba bitya akazannyo? Bwe tutaafune bannabyabufuzi balinga Paul Kawanga Ssemwogerere, tujja kulwawo okufuna obukulembeze obutambulira mu mateeka. Tujja kulwawo okufuna embeera essekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Era okukula kwa Uganda kujja kubeera bubeezi mu bigambo naye ng'abantu tebakulaba. Bino byenjogedde mubirowoozeeko nnyo. Si bali mu buyinza bokka, naye n'abo abaagala okujja mu buyinza bibakwatako. Tutendereza Paul Kawanga Ssemwogerere olw'okubeera musajja wa Kabaka eyeesigika, kyokka ate n'abeera omwagazi wa Uganda atasangika. Nga Ssaabasajja Kabaka tannatikkirwa, Honorable Ssemwogerere y'omu ku baminisita ba gavumenti eya wakati abateekweka Ssaabataka. Nzijukira ebiseera ebyo, eweebale nnyo teyeekweka. Nzijukira ebiseera ebyo ng'ebintu byaffe tebannabituddiza wadde bulange, nga Ssaabataka talina ne waateeka ofiisi. Omwami Roger Ddungu yawa Ssaabataka omwaliiro ku kizimbe kye bakiyita Radiant House, kitunudde mu Amber House ku luguudo Kampala. Paul Kawanga Ssemwogerere y'omu ku baminisita abeegatta ku lukiiko lwa Ssaabataka okutereeza ekifo ekyo ekyali kituweereddwa. Abalala mujjukira bwe yakuliramu enteekateeka z'amatikkira ga Kabaka e Naggalabi. Era ebyafaayo biri mujjukira bwe yalwana obwezizingirire tufune federo mu lukiiko lwayisa ssemateeka, nandibadde mumanyi ekyaddirira. Kyokka yaweereza Uganda yonna obuteebekaamu. Simanyi, sirowooza nti eriyo bannabyabufuzi weebali wano bangi abatuuse mu buli kanyomero ka Uganda nga Paul Kawanga Ssemwogerere bw'akoze, ng'agenda atuusa ku bannayuganda obubaka obw'okuba obumu, okukolerera emirembe, okussa ekitiibwa mu ssemateeka n'amateeka amalala, ate n'okwagalana. Simanyi oba waliwo amwenkana mu Uganda ey'omulembe guno. Awo nno bassebo ne bannyabo, ffenna ndowooza tukkiriza nti wamma Paul Kawanga Ssemwogerere yali agwanidde ejjinja ery'omuwendo Ssaabasajja Kabaka lye yamuwa mu 2021 ng'amusiima okuba munnabyabufuzi ew'ekyokulabirako mu Uganda. Era Ssaabasajja yabadde obubaka bwasomeddwa omulangira wa Ssajja mu Lutikko e Lubagajjo, naye ngenda kubuddamu wano olw'obukulu bwabwo. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lw'abantu ba Buganda, ku lwange ne ku lw'omu maka gange, nsaasira nnyo ab'enju, ab'oluganda, ab'emikwano, abantu ba Buganda ne bannayuganda bonna olw'okufiirwa kuno. Nze ng'omuntu nfiiriddwa nnyo kubanga mukadde wange Paul Ssemwogerere ye muntu abadde aŋŋamba ekintu ne kinsigala ku mutima kubanga nga mmanyi nti kyaŋŋambye ge mazima. Bw'obeera Katikiro nga bano bakulu bange abansookayo, buli kaseera babeera bakugamba ebintu, abantu ab'enjawulo. Oli ajjira ddala eka neewo ng'akunoonya okumala omwezi naye nga zze kulimba bayitirivu, naye ono abadde wa njawulo.
ewaffe mu nju ya kitange Sepiria Mukase Kasanje kabonera mu Buddu Honorable Paul Kawanga Ssemwogerere yabadde ajjayo emirundi mingi era ye n'ekitange baali bamanyiganya okuva mu myaka gy'enkaaga. Awo nno maama Jeremina ku lw'Abaganda bange ne bannyinaze ab'e Kasanje tubasaasidde nnyo. Neebaza Katonda olw'ebitone enjolo be yawa Paul Kawanga Ssemwogerere. Omugenzi naye tumwebaza okubikozesa obulungi ffenna ne tuganyulwa. Tumwebaza okubeera munnabyabufuzi ate omuntu mulamu. Tebigattika ebibiri ebyo. Munnabyabufuzi omuntu mulamu. Tumwebaza okubeera omuweereza w'abantu ateerekaamu kantu. Tumwebaza okubeera musajja wa Ssaabasajja Kabaka eyeesigika. Tumwebaza okubeera munnayuganda omugatta bantu. Tusaba Katonda awe Paul Kawanga Ssemwogerere ekiwummulo eky'emirembe. Obubaka buno Ssaabasajja Kabaka yabuwandiise era bwatuusiddwa ku benju naye bangi abataabaddeyo Lubaga 2022. Dr. Jeremina Namatovu Ssemwogerere Lubaga Kyaddondo. Munnaffe amawulire ag'okufa okw'omwami w'omwagalwa era mukwano gwaffe wannamaddala Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere gaatukubye enkyukwe kitalo nnyo nnyini ddala. Tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa omwami wo bwe mukuumaganya ekiseera ekiwanvu era tusaasira ne bamulekwa Kalooli ne baganda be olw'okufiirwa taata. Mu ngeri y'emu tuusa okusaasira kwaffe eri mutoowe John Baptist Kawanga ne mutabani we Ssabepisikoopi Paulo Ssemwogerere. Mu ngeri ey'enjawulo tukubagiza Omutaka Ggere n'ab'olugave bonna olw'okufiirwa omuntu abadde empagirwaga mu kika. Tubeegattako wamu n'eggwanga lyonna okukungubagira omukulembeze abadde ow'enkizo ennyo mu ggwanga lyaffe. Obuntu bulamu bwe, obwetoowaze bwe, okulumirirwa obulamu bw'abantu n'okuwa abalala ekitiibwa binaamujjukirwangako bulijjo. Tewali kubuusabuusa nti ebyafaayo by'ensi yaffe byandibadde byanjawulo nnyo singa obukulembeze bwatambulira ku musingi gwe yatema okuviira ddala ku ntandikwa. Omugenzi abeere kyakulabirako eri abakulembeze abalala. Omugenzi y'omu ku baalwanirira mu bigambo ne mu bikolwa okulaba ng'Obwakabaka buddawo okusobozesa abantu baffe okuzzaawo emirembe n'okwekulaakulanya nga bayita mu mpisa n'ennono zaabwe. Olw'emirimu egyo gye yakola twamusiima mu butongole ne tumukwasa ejjinja ery'omuwendo. Twasigala tumwebuuzaako ku nsonga nnyingi era tumusaaliddwa nnyo. Twebaza nnyo omukyala Jeremina olw'okuwagira omwami we mu mbeera zonna ze bayiseemu ekimusobozesezza okubeera omukulembeze eyeegombesa. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu emirungi gye yamukozesa. Tusaba Mukama abagumye mu buyunike n'omugenzi amuwe ekyumulo eky'emirembe. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi owokubiri Kabaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.